Abatuliza n'abatulaba mugamba mutya amanya n'eddoboozi nze Musa Musawo nakugamba olabira ekifaananyi kino n'eddoboozi lino omanya bumanyi awo tereevu oli ku Bloom Media ngera okujjukiza subscribing liking sharing kimpa amaanyi n'okwongera waaka leero mu Bloom Media tuleese omusajja ono agenda kuba atunyumiza emboozi enyuma oyongere okufunamu so obuze ku bantu nsanyusa okulaba Sasa kwa muganda wange. Anza kusanga muganda wange. Obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi. Nyongera okubuuza okulamusa ku batulaba. N'abagoberera omukutu gwa Bloom Media. N'okwongera okubeeyanjulira pozi amanya nze Musa. Amanya ye Musa. So kati emboozi ya Musa ne Musa. Yeah. Genda masume microphone yo bakweri bulungi. Kweri kyensuubira. Nze Musa. Nyongera okujjukiza nti gwo mu ku bantu abanyiniriza mu Dubai. Gwo mu ku bantu abanyiniriza mu Dubai. Era ndowooza ebimu ku byenda mu Dubai. Bye bimu abantu abasinga bye balabye. Genda maaso. Dubai ono wamutandika otya? First time in Dubai. First time in Dubai. Yali firimu ndala nnyo. Kuba sirabira nina ebintu bye nalaba mu Dubai. Okujja Dubai nali nsoose kata. So natuuka Uganda olw'okuba nti nasanga mukyala wange alina obundegola bwakoze bamawa abaana bange nenyiiga nengamba tangende Dubai era saaweza Uganda mwezi nalinyirawo nezije Dubai naye nga nkyali ku kisaawe ky'e Dubai wepababa omukyala agent eyandeeta n'omuwala yamuwerekerako bwentegerera nti ate Dubai birala kuba ku kisaawe wennyini we banneesookera bo landlord oba agent n'omuwala gwe yajja naye nengamba birabika biralamu nengamba kino mpulidde bubi oba okwesooka mu ngeri ki oyo wange oyo wange kati munene neebuuza mpulidde bubi oba nentuuka mu lwomu gye twatuuka ebintu bya bed space sibimanyi buli kimu kyendaba kipya mwalimu abafumbo batini ate nno omukyalo oyo agent wange yalina omusajja nga mubokina ayina omusajja nga mubokina naye nga yanneesookedde kuki ku kisaawe ku airport otyo era awo natuukawo ne basooka bandabiriramu kati nze okundabirira nali simanyi kyekitegeeza naye nga nze omuntu obulamu bwange nina principles kuba nze omukazi yenna ali eyo n'omusajja ali eyo kyensooka okumugamba oba omuntu yenna gwe nsisinkana nkugambirawo tovanga ku mulamwa gwakuyingiza ki kyeyo tuve waka nga tulina ebiruubirirwa leka bireka mu nnyonyi kubeera excited ebiruubirirwa obiveeko obidistroying olw'obuntu obutini olw'okukyamuukirira so nze Musa sikyamuukirira era wentuuka ate ngenda otuuka mu luumu nga waliyo n'abalala ono omwerekera ku grocery n'akubulira engeri gy'asobola okukuyambamu n'olina eno Dubai abakazi be babulira abasajja be bagenda okubayambamu genda maaso naye bagenda okuntuukako gwe babigamba ng'olere ndi kagujje najja nina ssente yange ng'ate nkozeeko ku ssente ate nina ebiruubirirwa ekisookera ddala ndi taata however much ebbanga lye mmaze awo lyonna lyempiseemu mbadde sirina mukazi nawasaako ne musasula ewaabwe n'akola bye yakola byesijja kugendamu bya nnyumba ne twawukana so mbaddewo awo nga sirina naye emabegako awo nasisinkana omuntu n'ansanyusa era gwe nsuubira nti tugenda kukola ki tujja tambula ffenna olugendo naye nga sinnamusisinkana nasisinkana ku bantu bufambulamu nasisinkana ku bantu era mu Dubai wano n'olaba ne mutambulako kye mutambudde n'okizuula oluvannyuma nti tulabeka wano tuli muki tuli mu kwemalira budde tuli mu ssaako batuzannya buzannyi wano waliwo omukazi yazannya abasajja so si musajja atezannya bweki mpaka omboozi eridatingira ku kyoŋŋamba olunaku lumu nadeetingako omuntu genda maaso I'm sorry nengenda saagala nnyo olumu ogenda kunyogera ku ddoboozi andabe okay genda maaso ze mpulira ndeetingako mwana muwala omu ate nze obuzibu bw'ensisinkana Musa nti abakazi siyinza atera obbasaba be batera okunsaba kyekyatuukawo
naye wenfuluma mwawo ngendako e Uganda kubanze wa business nina ebintu bye nina okumaliriza Uganda wano nkola ne Uganda nemba nga nkola so nina obyengenza okukwasaganya ewaka eyo kumbe bulijjo gwe mmanyi nti muntu muyina bulijjo tuli bameka nze n'omu Nigeria omukyala oyo wamufuna otya omukyala onyumiza story bukya bwe wamufuna nga bw'onyuza okungamba nti twatambula ne musanga Musa ogenda kukola ki kino ogenda kukola ki kino ali ku Blue Media njagala musime atwerere emboozi eno tugimanye wamufuna otya anyway ebintu ebimu birungi okwogerako so that omuntu ali eyo afunamu experience nayigamu era nsaba omulungi wange gy'oli mukwano gwe nnina bireme kunyiiza naye nina obisharingako n'abantu nze Musa nkola kago transportinga kago ku mazzi ne ku nnyonyi akalango tankayiseewo so nsisinkana buli kika kya muntu naddala abaana abali mu biyumba abo ababa baagala otambuza ebintu byabwe so ate sirabika bubi ndi musajja erinnya Musa ndowooza lyalondabasajja balungi so buli angwako aba ayagala ndi bayagala kufuneko kopi kati ekyo kiba munzi okugamba nti sijja kukola ki sijja kulya naye luutu eno sitaani yansinga amaanyi baba naye nsinkana omuwala ne tugenda nagwa nno mukwano ebyaddala nagwa mu mukwano yali ansudde era manyi kana kati akavidiyo kano kakugwako kimanye nti wali onsudde mu mukwano wali omwagala naye ntambulamu nfuluma nasooka nkubirawo essimu n'angamba mbu alina ebimuluma bye sijja kwogera bw'abingamba ebimuluma ne mugamba kati tukoze tutya ngule ku ddagala wano nti ngenze mu ddwaliro okay ngenda okudda ng'obufumbo yabutongoleza mu partition wiiki 2 zamala omukazi okuba nga mufumbo muki wali ofulumye mugenda Uganda wagenda okomawo nga mufumbo ku mu Nigeria bannyinaffe kino otandikiroke nkiweereza abaana bawala omwana omuwala yenna ali eyo n'omuvubuka ali eyo woba okwana omukazi weesonyiwa omukyala w'omu bed space abakazi b'omu butanda mubeesonyiwe omuntu yenna akwana omukazi wa katanda aba tamanyi kyazanya nakyo wabula bw'oba ofunye omukazi ng'ali mu kiyumba ng'afuna bufunyi ofu n'ajja gy'oli osobola okutambula naye omukyala akola tawankawanka nga mukyala wa mukatanda omukyala wa mukatanda ne waba akola sente ze zimumala kuba asasulako akaki akatanda alina okweriisa alina osiba enviiri obulamu bwebweru bwa bbeeyi alina famire ye maama ye taata bano abakazi be tulina ku ddungu be bamama b'abaana ate era be bataata nyongera n'okukubiriza abavubuka abali eyo abazaala mu bakazi bano bwe mwatuwa muweerere abaana bammwe temutuwa bakazi na baana mutuweerereko ku baana bammwe ffe tubaagalire bakazi bammwe so tetugenda kuwagala mukazi wo gwe wasuulawo ate twagale n'abaana bo tubakuweererere oddeyo ogenda ozaala ewalala okole ki so omukyala nakino era njagala nnyo abakazi bakitegeere nti ffenna tuli wano ku mission ezifaanagana nina ebyanzija ewaka ne bindeeta wano my dear tonsuubira bana Banigeria obalaba simanyi oba ssente babba nzibe naye ye asobola okuwa omukazi byonna bye yeetaaga nze sikisobola Musa nze emitwalo gyange 5 gy'ogenda okungamba mbu gisasula akatandako njirabamu ensawo za seminti 10 n'ezi ate nga namu okiregedde ensawo za seminti 15 oba ennyana eyente nti ennyana eyo emba njiguze emitwalo 5 oluvannyuma lw'omwaka gumu ngenda gijjamu emu ekitundu ate gwe mu luvannyuma lw'emyezi 6 ngenda kusanga n'omuntu omulala kuba n'obawa tebagenda kukola ki tebagenda kusiima bo buli ekijja bakikola ki bakisika bakibaka so omukazi yenna ali eyo ng'osuubira ssente mu basajja genda okole genda okole ssente zo tetuziina tetugenda zibawa tulina ebyatuleeta wano okukola ekyokubiri Musa abakazi b'eddungu baagala ki sijja kulimba nange simanyi bakazi bonna sinab'eddungu bonna n'abali e Uganda ate yogera ku bali e Uganda kuba tanjogerako katini ku maama w'abaana bange
namutikka n'agenda n'akolako n'azuulya wezimiri yagenda wa Saudi n'agenda n'akola n'enzija wano n'enkola naye we yaddayo ewaka ndowooza babeera mu nnyumba eyo bayoya nnyo yafumbirwa obufumbiro mu nyumba naye nga namusasula mu nyumba y'omuwarabu wa mu nyumba we yaddayo ewaka yafumbirwa buki bufumbiro naye nga namusasula muyinamu n'ezzadde anize naleeta omuwala nali manyi fala nemujja Uganda nemukolera buli kimu kyonna tiketi yali yange visa yali yange passport nze nagimugobera naye suddenly yandaga nti no Dubai talinayo omuntu n'omu gw'amanyi before n'okumukolera ebyo era ngambye ayagala tukole ekibanda ky'amanda I was like ekibanda ky'amanda kiyinza obutakola tankuleeta tugate ye nangamba nti nangamba beta nenkuleeta nitukola ki netugattagatta obulamu and she was okay nanga was so happy then netugoba passport nemuteeka ku nnyonyi najja olunaku lwalinnya twayogera buli kimu kyonna ebifaananyi nabimpeereza naye kigenda kwewuunyisa nti ebifaananyi bye nalaba ku airport ebifaananyi bye nakoma okulaba etambula bulungi nnyo n'atuuka mu Dubai ku airport teyanterako message nti oba nti yamureceivinga yali mulala yamureceivinga yali mulala n'omutwala n'amutwala n'agamba maama we nti ntuuse ndi naye tuli bulungi kama maama we twali twogera we communicate nga maama we amanyiza agenda okuwasa muwala we mukadde yantera message nga ngamba nti munnaye webale mukuuma munkumire bulungi nnyo suddenly nengamba mukadde ani gwe ngenda okukuuma nga wayise ennaku bbiri ng'omuwala yatuuka dda nze tanterayo message tanyega nga nengamba nedda yangambye ali naawe era muli bulungi muli ape nagamba mukadde ddayo omubuuza akubuulire waali wabula tagamba nko nti ali nange mukadde yangamba kangende mubuuza okuva olwo nakati akyabuuza muwala we teyadda ate emyaka giri ejja yayitawo so abakazi bo tomanya ki kye baagala tetulina okumanya nti engeri gyembeera gyenkugambye nti ndi mukago nkomunicatinga nnyo n'ekitonde ekikazi ku ddungu wano kuba kyensinga otutambuliramu ngetinza experience nene gye bali osanga omuwala ng'agamba nasanga gayi nemwesiga gayi nenkwata buli kyange nemuwa gayi n'akola ki bye bino bye nalabye ebyatuusa ku kadaama eyabadde Uganda gayi nanjokya nanjoza ate n'osanga gayi ng'ali wano nga yeesiga omukazi ne bimalirizanga n'olubuto lwalina lwa mu Nigeria kuba nze mmanyiyo abawala nga basatu nga bagenze n'embuto z'aba Nigeria e Uganda. Ekyokubiri ku buli 100 ky'omukazi ali ku ddungu wano 2 be batannajjamu mbuto abasigadde bonna ba victim ba kujjamu mbuto okyegeera naye nyongera okugamba abavubuka n'abasajja abali eyo naddala wano mu Dubai nti infection ziriyo wano zo zikwatira ddala ne sirimu wali infection y'omusajja ziyinza obutakosa leero musa naye mu myaka 5 ku 6 ogenda kuba ofikira mu kapiira so bw'oba otambuza ebitundu bye ebyekyama bitambuze empola lowooza nnyo ku biki ebisobola okuddamu okubaawo mu maaso ekyokubi olowooze kwakusiza obulwadde obwo yannaakujjanjaba nga bukutadde wansi ali wase obukusiiga okyegeera toyaka bwasi naddala abantu abali mu bed space abali mu bed space mmwe nze musanzikiriza nnyo mukadaama ali mu kiyumba nga ali eyo abali eyo mu waliwo wano abaana bali mweno mu Dubai Hills whatever Dubai Hills Silicon Oasis nzikiriza nnyo omuntu oyo afuluma omulundi ogumu ng'omulundi gwafulumye okimanyi nti gwamuyina oli naye zaani omuntu w'ogenda ku mulimu n'akozesa obwo obudde ogenda wa kati musanze nalabako ku Land Road nga Land Road ate yakikola gundi kateni nga mpanvu bwe ziti eziva waggulu katanda ka waggulu paka wansi nga ye awalampa n'adda mu makkati n'agenda paka ka waggulu okyegeera ate yali nga bano abaleeta abba abaana mu biyumba biki simanyi nkutolosa biki nga bibeera omwo n'abiyitaayitamu nabyo bijja n'enjala yaabyo tebirina akola ki yasaba gula luumu namba kati gwolowooza oyo kikyatambuzaawo buwome obwaki obw'ekintu musa banange abasajja n'abakyala bali eyo
waliwo obulamu obulala nga tuvudde ku kyeyo. There is life after kyeyo. Musa tulina ensonga abantu abasinga lwaki tulemezaamu nnyo okubeera ku byeyo kuno. Kuba tuba tetwetesetese kimala kubeera gye tudda. Abantu gye bali e Uganda eyo bakoze. Okitegeera. So ogenda okutuuka okuddayo waka ng'olaba abantu b'olimu tebifaanagana gy'ova ne gy'olaga. N'osigala ng'okyasigazaamu. So tukole ate tubalubinge ekitini kye tufunye. Kuba bakutta abantu muganda wange wano. Batissa abantu. Gwoba ng'oli eyo oli mu kwejalabya oli mu bakazi obasasulya butanda. My dear, nze teri mukazi gwennyera sasulya katanda ye taliiyo. Nze ssente yange mukulu wange yaŋŋamba ssente y'omusaayi gwe. Mwana wo zadde lyo. Bwe guba tegunnakulumya mutwe totukkirizibwa donatinga. Sikategedde lambulwa. Ssente zo ziringa musaayi gwo. Okay. Omutwe gumala kukuluma oba n'obleedinga n'ogamba kati tange ne donatinga ku musaayi mungi. Otyo. Bwe ziba olaba nga byokola tebinnaggwa tokola donation wano buli aliwo alina okuba nga amanye ekyamuleeta. Abaana mwe bali abakazi boolaba bafumbiddwa mu bed space emirimu weegiri. Naye tebaagala kukola mbu sikola mu kiyumba sikola guno. Bw'oba nga wava e Uganda ng'ozze ku kyeyo wano mulimu oguliwo okola ki? Abantu bali mu construction omulimu gwensi kyasinze okutya n'okuwa ekitiibwa. Construction Musa. Muwe ekitiibwa sisobola mugendamu. Naye abantu bagenda mu construction. So bannanga bali mu butanda mugende mukole. Abasajja muve mufumbirwa mu butanda mugende mukole. Abakyala mugende mukole muve mukulowooza nti bigenda kuba byamangu kyovula bagamba aba Nigeria batufaako. Okitegeera. So n'aba Nigeria ne basanga nga abakazi aba Uganda bali soft. Kuba mu Uganda woba omuwa ssente ewali ssente abanga ki? Nga kasasi. Abanga mazzi. Abeera mugonvu. Aba mugonvu nga mazzi. Era abakazi era gwe kino leero nkigamba buli musajja ali e Uganda. Ekifuula mukazi wo okubanga olwazi. Ssente. Bwavu. Nti agenda kusaba ssente z'enviiri. Owulire nga atamanyi biri mu nnyumba. Okitegeera naye nga buvunaanyizibwa bwo olina okukola ki? Ye akutunza mu buvunaanyizibwa bwo. So abakyala tubalabirire ekitini kye tusobola naye tetumalaawo. Tukole ebituufu bye tulina okukola ki? Okukola. Naye nga Dubai, emboozi ya Dubai empanvu nnyo Musa, tetusobola ginyumya neggwaayo. Waliwo ebimu bye sisobola kunyumya olw'ensonga saagala kukosa mukyala wange gwendi naye. Naye nga bye yakola nabyo bingi. Ono gwendi naye talina kye yali ankoze. Naye benzize mpitamu. Bye bakoze bingi. Yeah. Abakazi muli bakola ebintu nga ne mu firimu tosobola bizannyako. Si firimu yokka. Era omusajja yakuba akayimba k'abakyala bazira. Ye ayinza okuba yali alowooza kyakuzaala buzaazi. Abakyala bazira mu ngeri nnyingi. Bakola ebintu bye tutasobola kukola ki? Kuzannya na mu firimu. Hola. Agikuba muri mu live. Aish. Recently nino sejaba nayo Mungu asasi. Nasanga kawa ku union olinga ze musiba nviri. Otyo. Naye ndoza yafuna heartbreak yasanga bawe alina gwe yalese mu katanda. Nangamba njagala ku. Ayagala kusuza. Ayagala mukuba. Abaana baveeyo tebajjanga talina sasula. Abaana balina ssente. Ajjanga alina ez'omusozi alina buli kimu. Oli yangamba bugambi olayi njagala mukola ayagala mmulya. Kati mbongo bwange nenkibuuza nemugamba ye tolina musajja alangamba mulina naye musanze na kino nambuli ensonga zayiseemu nemugamba kati ogenda kukola oti nengamba nkugambye ensonga yange manyi ogenda kumpa ogenda gikolako ogenda kumpa amagezi nemugamba kati olowooza nze nsobola okusanga omuntu leero nemwebakako leero nga nkusanze leero nenkwebakako leero nga gamanyi nga jjeewa n'appetite nnyingi bwetyo mbanji wakankuddewa so ebintu ebimu byetaaga otegeera okulowooza n'okukozesa ku bwongo bwaffe kuba ekisooka Musa nze nzikiriza nti kati omukyala gwe nnina yasinga obulungi ekyo nsooka oteeka mu mutwe gwange bebi gwasinga obulungi mu bakazi bonna bali mu ddungu ye gwasinga omwagala okyegedde kaakati kinyambako okutebenkeza omutima gwange si buli ekimpitako nti nina okukola ki kuba nze sikwalanako omukazi n'agaana mu Musa newe mba nsaaga busaazi sikwanangako omukazi n'agaana newe mba nga mbadde nsaaga abifuula ebyaddala so abakyala abali eyo n'abasajja abali eyo
buli muntu agenda kufuna omuntu owuwe naye mukyala gwali eyo kiriba kitya ng'omusajja akufunye nga ye alabanga afunye ekipya naye nga bagwezza wansi wonna tokyalinamu wadde akakwata. Sex infection zitambulanga, oyinza okugamba obulwadde bwe wandijje mu kiyugu obusanga ku muntu. How comes? Obulwadde bw'olina osanga mu public toilets, public biyigo, ate n'obusanga mu muntu. Kiba kitegeeza oyo omuntu public ki? Public shower. Public washroom. Asanga yakola ki? Yalya. Omukazi yenna ali eyo ng'olina infection. Omininga ng'ekintu ekiri public. Ofaananagana ng'ekintu ekiri public. Bangi baba bakuzanyidde bakutte mu. Okyegera. Otuuka ofunira infection oba okwatiddwa okyegera. So ekyokubiri mwejjanjabe mulekera osiiga abaana b'abantu infection. Nze Musa muno mwentambuliza ebintu nsisinkana bino mbikubuulira olw'ensonga. Essimu y'abantu abakutuma eddagala lya infection okuva Uganda. Omuwendo gw'abantu mungi. Gusinga ogw'abakutuma obuntu obumu obugenda okwekebera. Olwo ne bino nabyo abatandise ottunda erya siriimu. Oba olina HIV ng'omukubiranga akuleetera akakebe. Abuyina. Babuyina. Naye nzikiriza Musa nti patano omwe amala omusajja omugezi. Omusajja yenna ayagala okubeerako ne ssente z'omusawo weetaaga patano omu. Omusajja yenna okwewala ebisiraani by'abakyala. Musa abakazi balina ebisiraani. Si bakazi bokka n'abasajja tulina ebisiraani. Ng'ogenda kugenda mu kifuba ky'omuntu waggwayo ebintu bye bitandika okugootaana. Naddala aba Nigeria. Ate era nga nze era naye namufunako Uganda eyo. Allahumma salli. Sigenda gyekolako emboozi eyo Musa. Musa nja gikuwa ogenda gigula. Mumpe. Sigenda kukuwa mboozi eyo. Mu kitundu ekyokubiri kino mumpe. Olaba Musa. Emboozi ogenda gigula. Nange nesooka esinkana ebbebi. Banaye tujja kudda. Kale nga tuwumbawumba tugatagatta eddakiika zaffe zibadde zeezo obudde butukutte buzibye. Nyongera okujjukiza nti genda ku YouTube yo osubscribinge olikinge ate osharinge. Nyongera okujjukiza ku TikTok oba mpita Musa Musawo okubanga nkutuusaako emboozi eno. Mweyo embeera mwennyini mwe ngenda okubanga nkuleka tusisinkana omulundi oguddako olunaku luba lwa 6 mpozi n'ekirala. Neetaagayo omuwala asobola okukozesa kamera tutandike okukola naye. Nfunamu obuzibu mu kyobudde bwe mba nfunye ba client bange bunsanga already ndi busy. Kalina embeera ng'emboozi sobola zibaamu episode zonna muzaagala. But nyongera okubajjukiza wa yenna omuwala ng'asobola okukozesa kamera niwe oba tomanyi I will teach you. Then tube nga tukola tube nga nfunamu nga naawe ofunamu. Mu mbeera eyo mwennyini mwe ngenda okuleka bampita Musa Musawo. Olina ky'ogamba abantu? Nsanyusa okunkyazaako. Bagambe business ogibakube mu maaso bagambe abalabi ba Bro Media mwenna tubebaza olw'obudde bwammwe notufollowinga mwogere followinga Bro Media. Gwe wenna ali eyo ng'oyagala kutikkira bintu by'ogenda Uganda ali eyo nga oyagala kusuubulya munnayuganda ali eyo ng'oyagala kusuubulya bintu byo kuva Dubai bigende Uganda, tuli ba mazima twesigika ate tutambuliza ebintu mu bbanga ttini. So twesige tutambuza ebyokunyonyi n'ebyokumazzi. Musa tulina edduuka lya spare katwe baliyita TNKS Auto Parts liri awo nga Kaguje ayagala okutuwagirako ogendawo. Era tulina edduuka lya accessories n'ebyamasannyalaze byonna kireka awo ayagala era otuwagira essimu zaffe kweziri tuyanze nnyo tweyanzege mwe bali tufollowinga. Musa neyanze okunkyaza. Kale bannange mu mbeera eyo mwennyini mwe ngenda okubaleka tusisinkane. Assalamu alaikum.